Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kenya yatuvuddemu. Kenya is going to have direct links, a different arrangement with the USA. And that's why I'm saying, even this dream of East African Federation, Era wembadde nzija. China jeraga. Ndikuba tugamba nti Kenya yatuvuddemu nga East African Chamber twabale bakava mu meeting with juzi. their problems, it bring what? The strategy of Americans is different. Look at the Chinese. The Chinese had a meeting. The Chinese, me I know them. The Chinese never rely on the Chinese. Why? Any country that cannot sacrifice its children for both domestic and overseas interest is not a country. That's why America efuga NATO. Why? America itwala abajase emitwalo 10 ne babere Iraq. Bungereza gumwi kasanvu. France 10 bwe batwala omutwalo bagwa. Tubasaba kulwala mutwalo. Yes. Kakati tugeze Nigeria kati tulaba Ekomogo. Ekomogo eyina military wing. Gundi Sadaka eyina military wing. Nditwagende Congo kabira Zimbabwe na Angola nizitukubirayo. We got a draw. East Africa eyina military wing. And even in arrangements there must be a dominant force. Which country is a dominant force in Uganda? Congo erine musadaka. Tanzania erine musadaka. As you celebrate the East African Federation, 700 Tanzanian soldiers and 700 Malawian soldiers under Sadaka across the border in Congo. Because East Africa does not have a military wing. Ntigundi obyobulu tuyingirawo like Ekomogo. Ekomogo kyagiyamba nti when Nigeria declined yalekawo Chad ti ensi ino okubeeramu in any arrangement there must be a dominant factor. All the commanders of Ekomogo were Nigerian generals until Nigeria was eaten up by Boko Haram. They had to use Chadian artillery to fight to hit Nigerian towns occupied by Boko Haram. Nigeria is a spent force. Is now with Chad now the dominant force in Ekomogo. Kakati fete tuina gundi ye. Mukutamale obanga growth yaffe ebyengula okulakona kaffe okuli ku speed kufuuse obuzibu eri Kenya nga Kenya Kenya batotolako negana kama taga fogendayo negoba amaji negoba enkoko kati baze kukasooli. Standard ziri waggulu obubbi obwammwe tebuli Kenya. Okay. Mwafuna COVID mwembire wafuna COVID. Did you see Kenya is mixing ettaka mu mmere? Tekyaliyo. Did you see the Kenyans nga bakugambyeko ti Kenya baba sente ne basuzamu ba foreigners nga bana Kenya tebabanga bano buno bubbi bwa wano buli primitive. This is a primitive mafia. In fact, when you look at the mafias, Italian mafias developed Italy to the 70s. All of these British mafias, babanga, omayinti abangereza, bagende buyindi, ne basanga nga abayindi abasiramu, Golodi bamuteeka misikiti, ne bagikalakata. Nenga Golodi bamutwalawo. Waabo. Nosanga omusajja Sadrake yali mubbi wa kunyanja pirate nga kuba maato g'abanne. Yatwala ebungereza emiti gya Golodi 10 Queen namuwerawo obwasa nga bba kutwala waabo. Nosanga nti in 1848 the Anglo-Chinese War of Opium abangereza bawangula abachina ne babanywesa enjagalwa mpaka nenga sente bazitwalawo to develop Britain naye ate bano ababba obubbi ebyawano bano ensomba byuma ate ebba ebyawano omunabba amataka gundi kampuni ne bagigamba nti amataka abaana bayonsa n'agabba. Nosanga omusajja ti zino radio ne TV z'abaana kusomerako n'azibba Ugandan
ne mudira abaana ne mbazanyirako mbu simanyi tutaddemu exams mugonde mubiga mu mpapula z'amawulire ga circulating ku copies sente ne muzimba billions bambaga kula na buguzi mu byalo nga bagatunda butuzi. who can afford to buy a newspaper on a daily basis? Who? Somebody who does not have even a meal to eat. Kati mafia ya wano yo teyina gyeri mu nsi nsomye mafialism eya Uganda sigirabangako. In many countries, mafias reserve certain fees for their importance to the nation. When you go to Zimbabwe, a Zimbabwean policeman cannot accept a bribe from a poacher because they depend on tourism. In Ethiopia, they destroyed everything, but they reserved the Ethiopian Airways. Wano nedamu yejinje singa yali esituka singa eri kufamu ya muntu eno mafia ya wano yo is a primitive mafia nobe nyama no gale nyanja no bamu emputa no tia abantu mu nyanja kuba emputa ojagala no declaring quarantine atali yo enyama ojibe. You see kati manyinte dibali ya Uganda eriente tewali ali kula basajja bala bakandira afati yo at one time basajja bala got money surusi era nagamba amaliba wali weyaga the same person nabbe nyanja boli lubambi ensi oli dungu sebo dungu mukasa nenyanja ajiwamba dungu nente naziwamba buli wa mugwe wenna. That's why is very arrogant man. Ngatuze kusonga ya yokubanda Biden yakwate ko na duke baje batwala ngatuze kusonga yokubanda Kenya baganya kasaba kuyingire wabwe American Scouts we kino kirekawa American Scouts we ni gulu American Scouts we ni kamwe bayina gwe bagala okufundiriza for organic wound buli yatunda abadatta abantu atunda organize ngatuze kusonga ya kasoli abagina Kenya baganya okuyingire wabwe kino kirekawa abasuuzi bafa bali batwala kasoli ndika nkobolire okimanyi ndine kasoli rati yali baddeyo is a contradiction. The president gave an order no unprocessed items products crops can leave Uganda. Bali gobye kawunga sekasoli nuwulire ngalabize emitwe zisejjembe. Are we supposed to export kasoli? The president said kasoli abere processed in Uganda has kembizi zimulia. So who was exporting? Ani abade atwala kasoli. President bali awa odeyo yafunire ebintu bino wamanga ngebe yamusanyalaza abantu yabaitamo kubandi bakuba kasoli ono. That's cost yali waggulu. Museveni yakwate million 5 eza dola. Abazi baba manyidwa Biden yabaye. Atano nagateeko. Waliwe yabadde scouts abamu babadde gulu. Ojja kulaba helicopter zirandinze nga wa bilinadini tutu ulira abaana baga nti dadi abajungu bamututte ense kuba endulu abantu banayogenda balina gwe bamanyaali bweyogera eggulu kireko gwe banoonya kyona gwe tumanya abeera eggulu abadde ekamwenge waliwo ab'ekisuku genda ogoze gundi nyakana bw'aba takulimbye oba nyakana terebya abasajja balina emikono eminene abawuga ekisugu nga balina gwe banoonya nga balina gwe beepikira ekisugu abo balina gwe beepikira. So we are killing this country for ourselves. I'm telling you, Zembagamba, foreign intervention only comes when you have disorganized yourselves. It's like when you see a tenant, a landlord will respect you as long as he pays his money. Takwana mukazi wo, however beautiful she is. Next landlord, amala okutegeera nti kati gende oyogere naye mukazi we gw'otuma akusaba mukabozi. It doesn't matter. Bw'omuganda mufulume ennyumba yawe. Why you are no longer good wound? Diame cannot topple a popular government. Why should these people, the Americans, make inland surveys in our country? Bamanyi bwe babayola singa bayola oweekamwenge ne bayola oweekisugu endulu zivuga nti abadde atunda organize endulu zivuga kubanga the local government has failed to deal with him. When the Americans nga bamuyodde ne tumulabako kabangali ng'akikanga baddeko ng'embuzi ennume abantu bakuba endulu mu kibuga. That's the reason. nga twogera ku kintu ky'okwegatta era nga tulaba ne ekonomi ya Kenya tugyegomba kuba eri waggulu okusinga No, yaffe. Kenya is an important country. When I see Rwanda has blocked this door. Bwekibanga Kenya ya mugaso nnyo gye tuli nebagandisa otuggalira kino kitulekawa. Kenya is our largest trading pattern. Bwe kiri. Yes. Kenya
Rwanda njagala omuntu wandage made in Rwanda in your house. It is Kenya. Rwanda is just imperialism. It is Kenya. The imperialism means somebody imparts imperialism in your head and believe is very important. Yeah. Tell me in your house what is made in Rwanda. Techiriyo. Our largest trading partner is Kenya. In fact, in Kenya, we are the largest until we are the second now. Or gondi amayirungi. But we see gondi Nordic countries. Gula amayirungi. Kati fe tuli second. Bali olwa amayirungi bayina kye bagala bamu. Abantu bagagaya ngambuzi. Amayirungi gayina eddagala erigavaamu. Nordic countries gatwala. One of the largest exports Kenya gets money is amayirungi. Kakati we have a port. I hear nti bagenda amajiga America gagenda kuma port for humanitarian good nga futufuna humanitarian. So these are symptoms. We must, because I tell you, me, I trust the president myself. That's why I'm not panicking. Many people are panicking. Me, I'm not panicking. Why are you know? Nti Museveni, taina choice. He must have a peaceful retirement. Two, Museveni bweyali agenda mu nsiko obulenzi buno obujoze ensi bano ababbye buli wamu tebagenda naye. No, these are scavengers. Banazze kulya. He can surrender them there. You have killed the people. Nobajjamu organize. Lwaki takuwaayo? Can we accept the sanctions ng'ezaali Libya ku muntu atunda abaana baffe ebweru? The moment it is revealed, ojja kumulaba nga adduka n'obujozi bwe. America never mutwala. Even if Museveni surrenders him to anybody, people will say, okay. Kakati echokubi. Nti I know Museveni does not do things with selfish reasons. I worked with Museveni for 14 years. Museveni omulimba n'omukozesa ekintu naye nga tayagala kifunamu. Museveni si businessman. This era family emaze kugaziwa ne baleetayo aze okutabula family. Abaana bawala basomba. Abaana bawala be basomba mu family zaffe. That's why me am tough man. Okuleeta omusajja mu family nyito kubekidala ku ttaka. Yes. Me. Omusajja mara mweke nne. Akola bigezo. Bajja ne bakola ewaffe ebigezo ewange ebigezo. Obawe ebigezo. Bigezo ngaki? Ne bo bakoma mu Petro setting bya Petro. Ne family yamwe gyeva. No what is SST? Abaganda tulina security service. Okuwasa omuwala musooka ne mutuma omuntu gye baziika ku bijja byabwe. Ku bijja byabwe bwe kubaako amalaalo mangi temuwasaayo. For two reasons. Mulimu omuteeko mu family obajja kuleeta abaana b'abanyina abato. Bwebanga family nene nnyo. Nidde tumala bakebera. Omuganda okuwasa ewammwe. Omala kulaba ku bijja. Gwe waba omukazi. Akonkayizi. Mumala kugenda ku bijja. Akonkayizi. Ne mutunulira ebijja. Yenkana bitya. Baki abasinga okufa abaana bato basikisi. We vet. Yes. Nze mbabuuza mu family yewammwe ani yali asinze okusoma. Eriyo badokita, eriyo balooya, kubanga omwana asiriwalira nnyo mu lubuto lwa nnyina. Mwe mubeera emyezi 9 mwabeera. Emmere bagirya bonna. Kati sooka obuuze mu family mwogenda okuwasa. Ani asingamu okusoma? Bayinza okuba nga baali baavu. Yes. Naye ku mulembe gw'abaweesi mwalimu abaweesi. I vet. Yito kuba ekidala ku ttaka tete mwe banaganye ewange. Nze nga naganye ewange. Amaka gange nkyaga yina bwenti. Nze nkubulira. Amaka gange nkyaga yina ki? You can call me madman, you can call me what? Nenga amaka go kyaga kutte. Mwezukulu wange mumanyi ngenda ne mbuulya n'ebintu byange byenkola buga. Tugende tumutawanyemu. Jajja emmese zaalidde ennyondo yo mulimba mu emmese nga bwagala kuzanya kale kugamba nti countries benefit from misfortunes of other countries. Gundi yalinnya ebbeeyi vanilla. Why? Ensi esinga okusimwamu vanilla Madagascar omuzira gwakuba gundi. Kakati abagula vanilla ne balowooza there was a big impact. Vanilla n'alinnya ebbeeyi. Omuyaga Katrina gwalumba orange Abamerika gye batereka emmwanyi. This is when the price of coffee rose. Brazil kati yafunye omuzira. The price of coffee is going to increase. Rwanda
yakola enguudo za Yanda Habyarimana. Very good. They have a lifespan of 50 years. They have reflectors. Why? Because of misrule of Uganda and Congo. Nti emwanyi za Uganda bazisimagulinganga olw'effalanga nga liri esente ya Uganda egudde. Kakati if Kenya sees us in trouble, self-created troubles, nti mwina organiza abantu zemutundu, you are exporting humanities, you are doing what an international crime. Will Kenya sympathize with you? Tekisoboka. What if bwenkubuuza bw'obanga omwana wa Muganda nga yamule mulenzi ng'arepinga bannyina akuba nnyina wento muleeta mu baana bo? Tasobola. Yes, because kati when the Kenyans look at us, this is not damnable. It's not damnable. Mukutamule mumbere nganja ojodde nga bweri ukibanga kitufu ekyo kino okutambula. Venga mwana tulina kubanga tukola ki? What tulongose embera Kenya tandise okubanga eteekawo. What I'm telling you, me I know. The Museveni will handle this issue. What Museveni needs is time. Ndikakati ne America bagirimba. Saddam Hussein ayina ebyokulwanyisa nga tabirina. Bwekiri. Bamukubanga takola ki? Nga tabirina. So, intelligence services to deceive the president that they would basically had a plan B. When they wanted to squeeze money from Museveni, they must be punished. We shall see heads rolling. There must be punishment. We must admit that Balimba president. Kuba Museveni, they are waking up one morning. He relied on information from security here, ESO, military intelligence, inside Dinani, police executives, they are operating from the same source, they want money. Two, Tabagamba Ngakukuta Bantu, Yabagamba Museveni, get a camp for these people. Ababana bafebaba misleadinga. Museveni already says, I punish the authors. One, Gondi a Sudan, Yatruaisang, Newa Bakoni Mundu Newachi, Antonov Yajanga Nesulanga, the Gondi Bashiri Baturuanisa. Name Museveni Agamba, they have no quarrel with the Bashir. Banubi Bapa and Bagende were Bashir, never were moon. Banubi Nino Kunyi Mundu. Authors. Until Museveni entered into a deal with the Bashir, to take our Gondi, Operation Iron Fist, to get inside the southern Sudan, to Jayukon. Okay. I know the president, I worked for him. Museveni cannot allow the killing of innocent youth. No Bazukurube, the Mubakula Mujala, the Mubasalaka Mabel. What type of people are these? What will happen if Museveni leaves this country? If in Mukolebio, who is this person? If they don't remove that Chengera safe house and mobilize the people and build, we destroy it. I cannot leave a problem to my family. About where it is here. I know where it is. Kakati Bagambu Nyumba ya Miru, Kuchengera, Terucha Tunda Taka. Everybody is running. Kaka yateka yebyo busirubi. Nyumba teyaliyo. Kaka najana tulana na leta subi na leta juko. With other gundi hooligans. Safe houses must return to the police. The safe houses were established by the colonial government under the police force. Let them return to the police force. Let the military intelligence go back to this role. Sack this woman in side. Get a competent side director. You are resorting to torture. How can you get a civilian to a court martial? When did I join the army? You tried people who are not supposed to be in the court martial. When did I join the army? Tell me my number of recruitment. And my recruit, you guilty. Yes, why? I'm telling you, guilty. Why did you put people who are not soldiers in a court martial? Sauti jabo ngoza kati nga bali okeba muteke kabanga limu bukadde bamusibe ku kizinga ekiri. We must look at this country. We are not going to become a pariah gund.
I'm telling you. Ngatuvude ku nsonga ya Kenya tubaye tulina graduation enokuba nti ebeerayo Makerere Yes. naye yayongezeddwayo nti lwakubanga tewali gawuni These are serious. eggwanga eddamba myaka 35 kuba tusobola kuba na gawuni wano waffe. I studied in Makerere University. My children have gone to Makerere University. You have an option. You can tailor your own gown. No, you tayebwa abo batayebwa. Tayebwa yatunde good. Tayebwa naye jakwatibwa kabanga litayebwa. Bulu akakamba butayebwa eyo group yabo butumwebaza. These are people. Gowns can be sold. You cannot dictate on me on which gown. Some people hire. Why do you want to hire? Why don't you allow me to become a memorial gown dress in my home? Ekibakoze obubi nabagamba nti because the Minister of Education is under the First Lady, the thieves are taking the protection. The discussion of such a case, scandals can be misinterpreted to me, except me. Me, I don't fear a person who resembles his father cannot go to DNA. Nobody can tell the president, yes. Me, I do things in good faith. Luli baba, nesinga baba zingiza. Abana be Makerere batukola bubi. Na wangwa ne bempale ne bajimujamu. Where is it mandatory that I must put on a university manufacturing gown? What is it? Bazipangisa kuva echayi. Yes. Kwata nuwangwe okwatoya abiriko. Abana bamuyole mwedimire mmere byobwere. Nuwangwa duke. Because you see, a gown, is it a permanent one? You can hire or you have your own. Gown just graduation. To make money. What type of chancellor is this? You even trade in gowns? Where do you have? Tell me where it is mandatory that I should get my gown from the university. Nedda muzeyi naye alimba. Muzeyi alimba. Muzeyi olimba. Muzeyi. Kwata ekisajja kina wanje okigobeyo you were the chancellor. Get this idiot from Makerere. Ngokyagamba ekyabana okumanyi abaana bavayo bakwate Ate nti omanya abaana andi bawadde ennaku 3. nina abaana benne Makerere bali abo. Basatu. Akwateko nuwanje akwateko mu bampulire gwe babwe. Abaana bo boyine Makerere bawadde ennaku 3. Ngani abibawa. Ennaku 3 bawadde. I bought my gown for masters. I bought my gown. Nakitunga butunga. Mali wachi bawadde ennaku 3. Is it a business? Mali wachi bawadde ennaku 3. Bakwatuya ayogera. Abaana bagamba. Nidda abaana bakwatuyo uyayasamu uyu. Abaana bagamba bukyanga institution university gulawo. Tebasomangako. Bamaze kati omwezi guli mulaba tebasoma. Bakwate nuwanje adduke. You see me, I don't incite people. But I tell you, what is the purpose of a gown? For graduation. What's the purpose of a gown for omugole? A gown, kyovola nti Kenya abalamuzi be bambala mbiraba. Government wastes time to buy those things from Britain. Those gowns you see the judges donning started in 1868. They were designed to mourn Queen Mary. Era gabamali bagandiga nga gabunya. Kwali kungubaga. Two, judges in the past bayambalanga galubindi not to look into the eyes of the somebody who has been sentenced to death. This gown was manufactured by the Chinese. Era nezo gundi 2000 years ago. That a judge should appear an old man. Okay. But the person who buys those gowns is a rich person. What do we get? When the president came, soldiers used to sleep in Mama Ingia Pole because we did not have money. Our soldiers have managed to improve, to build the quarters, but they started with the gumboots. It was not nice suit, boots. This is the essence, that was the essence of the revolution. Okay. But the other people came in. How much money do we use? How much money do we use to buy those gowns of the judges? Of the judges. Hey, how much money? Somebody mutamanyi nti mbuuza abaana bange badokita ne mbabuuza nti emmese ze batta abaana ze bakolerako ebigezo mu sini ey'okuna ey'okutano ey'omukaaga ani azirunda? Where is the tender?
bazikwata azirunda mugagga muyitirivu kitufu amasomero gonna ate ako nako kakkanga n'ebikere okulunda ebintu ebyo amasomero gonna gagenda gabikozesa revolutionaries tezikiriza mu ebyo kati Kenya to put you on a gown or not zikise musango when you go to the balokole tebambala gundi yezo castles why lwaki bazireeta ekyaleetesa egganduula kyali kimu in fact n'abasomesa baali ambadde egganduula bafaaza olw'okuba tebawasa n'abagundi n'abo abawule baki si ntagali yekka abakazi abo abaana abawala beesiba ku bafaaza abaana abawala beesiba ne Maria Magdalena yali yeesibye ku Yesu ani yasigaza ekifaananyi kye Maria Magdalena yamusangula gundi namulekera ekifaananyi Maria Magdalena yali malaaya mwatiikirivu yajja kusuuza Yesu kabonero kakati abantu abo omusomesa ogenda omulaba abaana abo abawala bemulaba olwokuba tulina akabootongo tulina ki olw'ebbugumu nendika temuzimanyi oba ya naironi oba yaki abaana abo abawala bezituuka ssaawa musanvu ebbugumu libakwata ne beetakula kakati to solve this issue nika bazijjamu kati bana batuula mu maaso batiizinga omusomesa I'm telling you I ever told wali osomesezaawo ne bamukubya switch many teachers to avoid ebyo bamanyi okudya obutambala ne babuteeka mu nsawo ne wazimba katana kuzimba abasomesa abamu notice bazisomera mabega wa kirasi naye wakateekangamu I'm telling you kakati egganduula eno ekigenderwa kyayo nti ne bw'aba atabuse toyinza kuwanula mpale nowanula gundi nolega mivuli ya kika kyeyo kyevula abaganda bagamba nga kugenda kubukambala kanzu the balokole abo bugingo bakuba amasuuti gaabwe godi katonda tabawulira abawulire Jesus yayambalanga egganduula Jesus yayambalanga ekanzu emu ng'akuleekula ng'atuuya na musaayi this is the uniqueness kakati abalokole abambala amasuuti bo bakola bati amagye gonna gabeera ne helmet etayitibwa mu masasi naye bano abasajja bwe bajja wano ab'amagye because we did not have money batunga kakaki kaabo ne bakateeka ku mutwe yes except after acquiring resources lwotunulire ow'amagye ayina uniform 2 ayina uniform 3 ayina ey'enkuba ayina eyaki we reach it a time because leadership emerges at a surplus level ne bwe munakkiriza ministry education ne mugisuubuliramu it would be even optional. Who wants this gown? The person who wants this gown is to tell people that I'm a graduate. Kakati nze the Pope Gundi Francis Onaliko blessed me, told me, ask God for 3 things. Do I move with the photo? No. Did I manufacture start from it? No. Why do you punish parents? No gamba zina bwani tayibwa ono musajja ono nolaba bidimira obwerere. No, strike for a good reason. What's the purpose of a gown? Yes. Is it mandatory? It's just for graduation. Mu Christianity ekyambaza abagole gawuni kiri ekintu kimu. Egawuni teyaliiwo. Kakati omusajja nabba ssente za Queen ku account ne bamunoonya ebongereza n'abula bamukwatira ku mbaga ye baiti bambala gawunis. Okay. Kakati ne bamukwata ne bamutta yali mufere omuzimu gwe ne gutandika okutta abagole ku mbaga kyebava bagamba abagole abakazi tumutume Bride. Bride gwali musambwa nga gubeera Scotland nga gulibikira mu gawuni enjeru gwe gugaba ezaalo ku bakazi abali Barren. Kwekudya gawuni ne bagiyiiya ti omugole omukazi ne bamutuuma ne Bride afaanane ng'omusambwa guli eri gawuni bwe yava. Kakati gundi guno omuzimu bwe gwajja ne gutta abasajja tekukyakola ku bakyala ne bayiiya champagne. That's why champagne bamusunda bwe bati n'abayiikira nammwe abasiraamu
mutandise okuyiwa soda. Do you know the element? Honeymoon abakazi bababbanga bababbira muki mu church. Abakazi baali batono. That's why the two families sit separately. Mwenna mujja n'emiggo. A church is protected by ushers in. Agasajja ag'amaanyi g'akanyama kukuuma mugole. Omugole bwe bamubbanga mu church ng'amubbye yakola naye kye bayita honeymoon. Kati ogenda n'obulembo tugenda mu honeymoon. Because they don't know the essence. Christmas was a paganism day. Jesus tazaalibwanga ku gwe. I don't celebrate it. Christmas lwali lunaku lw'abasamize nga be bayitako mikwano gyabwe abasomi nga basinzako katonda w'enjuba. Yazaalibwa ku olwo. Nowulira zi Valentine zidde. Era mwe babijja nti oli will be my Valentine. Era kiva mu faaza yagattanga Abaloma mukazi nga gundi tebakkiriza kabaka. So you look at the essence. Let us look at the essence of a gown. What if a parent cannot buy a gown? Why do you impose on him? Tayebwa. Nalukyali ku nsonga ya gawuni. Abaana bavuddeyo. Tukuze tumanye ettaka lye. Yeah, another government will come. Abaana bavuddeyo. Nga bagenda kwekalakaasa. Abaana baneeno. Olino natayebwa ne banne okuzanyira mu magezi. Bagaba bukyanga bagenda ku university balipotinga nga tebasomangako. Era bagenda kubeera ku university omwezi gumu badde ewaka ate basomere ku internet e-learning. Myayino kyokka nga abaana basasula bali ku zero balance sente zonna basasula.